الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بغانا بيتيبا تويجد مجيغامبي وانتي بستان الصلاة twagenze mu nimiro y'essola tutandise ogitankula tutandise okusiga tugenda kugitankula buli kamu tulabe essola bwaki gwe mutima gw'eddiini yaffe kyekigenda okutununula mu kiseera ekyasembayo bwe twali twogera ku ssola twagamba nti inna solata essola eyo ebeera nti tutahhiru l insana min adhunub etukuza omuntu okumujja mu mazambi ne tugamba nti omuntu wabanga afudde ng'ateekeddwa mu kantu kali akagenda omusitula oba mu lutimbe oba mutadde nga balinda omukolako emikolo egimutwala mu kabbuli abeera ng'alaajana nnyo ng'agamba atya sallu alayya ategeeza mu abaliwo abalamu abange munsaalire sallu alayya salata la rukuu'a fiiha atusaba tumusaalire gye tuyita salatu ljanaza eyo la rukuu'a fiiha temuli kutama wala sujuda era temulimu kugira ki kuvuunama laalla allaha yarhamni kyayagala mu ebyo byonna biki allah mutaasa amusaasire lwaki kuba abaalabye olugendo gyalaga wallahi nga tagenda kulusobola naye omuntu wabanga abadde asaala mwana wattu afuna emirembe miyitirivu nnyo n'abawankawanka omusaalira baba bangi nnyo nga bongereza ku ebyo byajjazza akola naye olwaliwo omuntu agayaala wallahi omuntu naaba nga tafuddeeyo esola neetuuka neebeera ngaetaalagirwa kubeera nti agisaala nakola byayagala nabimaliriza nakulembeza nasembyayo essola so nga abasooka abalungi ki kyebakola waliwo omusajja bamuyitanga haddad ye muntu ayokya ebyuma oba akoona ebyuma naye omusajja oyo rahimahullah ye kiwewuunyisa ku bintu engeri gyategeeramu essola bwe yawuliranga nga bazinye nga bagaa nti allahu akbar allahu akbar omusajja bwe yasitulanga nga bazinye ekyuma ng'akikutte bwati kyagwanga nkoto yakirekanga ne kigwanga eno bamulaba emirundi egiwera faqalu lahu limaadha tafalu hakadha au limaadha tafalu dhalik lwaki okulaba otyo lwaki okola ekintu ekyo faqala fakaifa aqulu rabbi nenda kugamba ntya allah jalla waala nga baga nti allahu akbar min kulli shaiin allah yasinga obunene kwebyo byonna byokoona byokola nembanga nkuba kiba kitegeeza nti okuba kuno kuganya takbiira eri okugamba nti allahu akbar amakuba omulimu gwange gwe gusinga n'agamba kakigwe enkoto ngende ensaale fakaifa ant wali okikozeeko ekyo n'osituka n'ogamba nti wallahi mbadde empaata mmere essola kanje etuuse era kandeke emmere ngenzi kusaala abantu tugayaliridde essola bebino bye tulimu bye tubonaabona bino byonna twerabidde allah subhanahu wataala lyekkuba eridirect okutuusa eri allah jalla waala twagambye ekyafaayo twali tugenda okwogera ekyafaayo ku muntu omu omusajja omu ekitulaga nti essola etuyamba kinene nnyo okutuggyako amazambi era omuntu bw'afa ng'asadde mwana wattu aba yeesiimye ng'ajja azigoberezaako essola nga bizitambula omusajja omu sahabiyu min ashaabi rasulillah omusajja oyo wakaa muraata kubra omusajja oyo yagenda n'anywegera omukyala al ajnabiya tali mukyala we bw'amunywegera fahawala allahu haala allah n'akyusa au faghayyara allahu haala allah n'akyusa embeera ye n'aba nga alabika bubi waqiila kigambibwa annahu nazala ddamu min wajihihi yavaamu omusaayi falamma nazaru ilaihi ashabu rasulillah asahaba baalaba omusajja ngaembeera la yatahammalu nga tebasobola kubeera ngaomusajja embeera agibeeramu mu mbeera bwetyo fahamaluhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ensonga bwe yabayitirirangako bagitwaliranga owekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama alladhi unzila ilaihi lwahyu omubaka yakkako obubaka falamma dhahabu ilaihi fanazala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabbi atunuulira omusajja fakad ghayyara au taghayyara haalu ng'akyuse naye nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali nga tannaba kwogera kigambo kyonna fanazala jibirilu min assamaa nejja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'omusajja bamuleese kati omusajja ne bamutuusa wali nabbi saa sallama faqala ya rasula allah ha ana dha baina yadaik hadisi inda bukhari wallahi bandeese mu maaso go fa anta qadi fahkum goma ikyogenda okunkolera naye embeera yanginoneseeko dda
kati mukaseera ku musajja amaze okwewaayo eri nabbi abeeko kyamugamba sallallahu alayhi wasallam fanazala jibrilu min assamaa jibrilu nejja negamba nabbi sallallahu alayhi wasallam wa aqimu ssalata tarafay nahar wa aqimu ssalata tarafay nahar wa zulufan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Allah ngamugamba ya Muhammad towa hukumu yonna wa aqimu ssalat abange muyimirizeewo essala mugende musaale lwaki tarafay nahar mugisaale nyeni sana wazurafa min al-layl neswala z'ekiro kubanga tulina isha tugisaale ekiro magharibi obudde buba buzibye dhuhuri tugisaale emisana kati natugamba esswala ezo zonna muzikunganye muzisaale mu biseera ebyo lwaki ulira ensonga faqala nabiyu sallallahu alayhi wasallama إن الحسنات يذهبن السيئات. تخيلوا معي يا جماعة إن الحسنات والحسنات لا تجوز الصلاة يذهبن السيئات الصلاة الجواب شيء أمازامكم نجم بمكوزة ذلك ذكرى للذاكرين أو كقبولي لنا كجوك زينو منتجوك وبكواجي بالصلاة فلما صلوا بمامر وكسالة وقد فالتفتوا إليه بقي لو لهم مسجى وقد ذهب عنه سوء nga omusajja yazzeeyo ddanaterera nga obubi bwonna bwamufudde ku bwaki nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama eswala ejjawo ebyonoono kati Allah nategeeza mu surati Hud era enyingi ensomye n'agamba nti dhalika dhikra lidhakirin kati eswala bagiyita hasanat lwaki olw'ensonga nti ekintu bwe kiyitirirwa obukulu bwakyo n'obulungi bwakyo baba tebakyaliyita linnya lyennyini. Mathalan omuntu bw'agenda azaala omwana nga mulungi bagamba nti wallahi omusajja yazadde omwana matabuta so nga teri muntu azaala mata n'ente yenyini tezaala mata n'ente yenyini tezaala mata wadde endiga naye baga nti omwana gwe yazadde mata kati obulungi buli bwogedde olw'obuyitirivu bwabwo kati n'essola yagiyita hasanaati ng'ategeeza sola teyagiyita sola olw'obulungi bwerina okutukuza abaana adamu okubajjako amazambi. Omusajja bagenda okumutunda nga takyaliko zambi lyonna. Faman anta alladhi yatahawanu ani sola gwani agayanirya essola والموت يأتي بغتة أو كجفا كجبواتكرا فجأة بكوغيرا بكويزينغا توماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بولنكو نرو كيسا تنقص أمرك فإنك لا تدري obuwangazi bugenda bukendeera nga togira kinga tomanyi kati bwobunakendeera buwangazi bwongo oganya okusaala nojja emmotoka neekukuba n'ofa ku muti n'ogwa n'ofa ekibwatukira Allah ogenda mugamba otya famaza takulu rabbak Allah ogenda kumugamba otya wakadi ahayaitaka Allah subhanahu wa ta'ala ng'obulamu abadde abukuwata naye omuntu n'abeera ng'atikkula emmotoka y'emigugu paka lwenegwako agenda okumaliza nga dhubi egenzi. Omuntu n'atikka emigugu ku mmotoka agenda okumaliza nga asiri eweddeko anagisaalira ku magani n'agisaala mu kiseera ky'aba yagadde so ng'essola Allah yagiraalikanga n'atugamba atya owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza ku swala engeri gye yagiraalikamu naga nti inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta eswala ine ebiseera byayo muhaddada ebigere si gwe obiteekawo era bw'ogifuula mu kiseera kyayo bagenda kubuuza yawma al-qiyama limaadha lwaki wagikeereya. Omuntu ateekeddwa okusaala ensaala zonna nga Allah bwe yaziragira ng'aziyisa ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye abasinga obungi baganda baffe bannyinaffe bagayalira nnyo esswala bihujja n'omugamba okusaala gadde zisaala nga musajja kyokka ate nga kabuli bamuziika nga musajja n'omugamba okusaala n'agaana kyokka ate nga mujja kgenda mwenna okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Omukyala esswala ekubangibwa ng'omusajja okugjako mu mbeera ssatu nawe omusajja esswala ekubangibwa obulamu bwe okugjako mu mbeera bbiri zokka. Omusajja embeera bbiri zokka we batamubangiza sswala. Embeera esooka idha taghayyara aqluhu omusajja amagezi go bwe gabeera nga gakyuseeko nga tokyasobola kutegeera esswala we wagiyimiriza hatta yuqal omuntu we okutuusa obwongo bwe bunaategeera. Wahakadha n'omukyala bw'afaanagana. Ate omusajja ensonga ey'okubiri idha maat bw'aba afudde esswala egira kyemuggyibwako naye ghayru dhalik ekitali ekyo kyonna mu buzibu bwonna mu mbeera yonna
joli mu swala ekubanjibwa wallahi bagenda kugikubanja hatta nebwobeera mu lubuto lw'ekisolo ng'otegeera eswala ekubanjibwa ne bwogwa mu toilet fuuti 10 amagezi nga gakyakulimu eswala ekubanjibwa ogisaala otya gyolowooza nti yeeriko gy'osaala gyolowooza nti kati asiri etuuse gy'osaala ebbanga lyomala ng'okyategeera ate omukyala eswala emusonyiyibwa mu bintu bisatu ekintu ekisooka bamusonyiyira eswala senga aba agenze mu nsonga zaabwe zimanyikiddwa senga omukyalo oyo aba akyusizza amagezi senga omukyalo oyo abeera ng'afudde embeera ezo zokka bakusonyiwa eswala noba nga tokyagibangibwa naye omukyala abangibwa eswala hatta alamu lwilada okutuusiza ddala ng'ebisa bimuluma ebyokuzaala omwana mulimu enzaala zawukana waliwo omukyala azaala ng'asoosa amazzi ago wegaba ng'egagasoosa okujja eswala esigala ekubangibwa ne bwobeera ng'ebisa bikuluma ng'ebisa ebyo bikutunuza entunula ya green osigala osaala era eswala bagikubanja yauma alqiyama bagenda kugikubanja nga tebagikugjeeko bagamba anna omukyala yali mu bulumi obw'ekitalo allah tatunuulira bulumi gisaale fi ayi haala min al ahwal gisaale mu mbeera yonna gy'olimu senga olimu okufuna wuzu senga obulwa akutunuza mu kibula senga obulwa engoye ezituku hatta n'obanga oli bwereere ng'osigadde oli bwereere naye ng'eswala etusoteeka okuba ng'osaala naye fama balu alladhi lam yakaa fi hadhihi zurufu omuntu atannaba kutuuka mu mbeera eyo yonna yonna famadha takulu rabbak allah ogenda kumugamba kiggwe mwannyinaze naawe muganda wange kati omukyala asoosa omusaayi ng'agenda kusaala oyo asonyiyibwa olweswala ekutukawo senga enzaala yesoosa musaayi wadde nga talina bisa bimuluma naye omusaayi ne gujja omukyala babeera nga muyimiriza okusaala musaayi gwe tegumukkirizibwa kubanga asaala naye okugamba nti bulumi bwe bukuluma noga nti ebisa binuma n'oleka eswala eyo bagiwandiise mu kitabo gye bagenda okubuuza yauma alqiyama ogenda kugamba otya allah jalla waala olaba eswala agiteeka ku bantu abali mu lutalo omuntu akubeera mu lutalo aba ali ku mbeera bbiri okuzibya oba obutazibya okeesa oba obutakeesa saawa yonna afa naye bakugamba nti oteekeddwa okusaala mu mbeera yonna ogenda kusaala otya ikhwata al imaani ensaala zonna obusiraamu qur'ani yagirembeka bulungi tusaala tutya naye nga tolesa eswala owekitiibwa nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bamukuba ne bamukuulamu amannyo nga bwe tukitegeera naye wallahi nabi sallallahu alayhi wasallam yabuuzanga basahaba hal sallaytum abange mumaze okusaala hayya ila sala mujje tusaale lwaki la hadda fi lislaami ala man taraka ssalah omuntu yonna taariku ssola talinaayo mugabo mu busiraamu jaa inda imamu bukhariyu rahimahullah nga batunyumiza lamma tuina umar radiyallahu anhu umar bwe baamala okumufumita omusajja byajja n'amufumitira mu ssola n'amuyuza olubuto ebyenda n'abiyuza bamugjawo ne bamuteeka ku bbali naye ebyenda byavangayo nga bw'abizaayo ng'abuuza nti hal salla nnaasu abantu basadde abantu bamaliriza essola nabo omusajja afa alajana na ssola hal salla nnaasu lianna la hadda fi lislaami ala tariki ssola teriyo mugabo ku busiraamu gw'olina kubanga nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama la diina liman la salata la teriyo diini teriyo muntu alina nzikiriza ntuufu nga talina kissola ikhwata al imaani tutunuulire umar yafa nga alajana kusaala ng'afa alajana ebyenda abizaayo okusaala naye faman anta gwagaanya olw'omulimu nti gukugaanya okusaala n'okulembeza omuntu ku allah jalla waala saba allah jalla waala ow'ekitiibwa awaniridde emyoyo gyaffe atukumire ku ssola tubeere nga tugenda okufa emyoyo gyaffe nga bagijjamu nga tufiira ku ssola wasalli llahumma ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا